Mukwano gwange atulaba ku nnyaffe buli kwensanyusa okulaba era kyatenda okumanya nti oli eyo otugoberera. Nze omwana Soda Focus akutte kamera ndi n'omukulu Kanabi Jimmy. Tugenda kuba tunyumyamu nsonga ntonotono. So singenda okusaba subscribing abo batonnaba kikole ku lw'okutumbula buli district yaffe eno bingi enteekateeka ze tubaleetera eziri mu pipeline. Ate nga tubategeeza nti ofisi yaffe esangibwa mu kibuga Lugazi ku Station Road. Awo twagala obbazimbira studio Makeke ng'eweereza bya buyukwe byokka era bw'oba oli engo yaga tukwatirako tuli mu kaweefube wa kusonda byuma. Enamba yaffe y'essimu eri 0770 300 Katerega Kyembe kiya ku mulungi. Awo oba olina nusu 10 oba ogamba nti nze mbagulidde kamera oba nze nguze gundi oba nguze ekitubaaniriza ne tulina oweereza district. Mpozi n'ekirala twesigisa omukolo gwo tukwata videos ez'emikolo mbaga kwanjula kasiki yefiisizza mugagga alese nigi na buli kika kya mukolo kumala balongo tuve gutuwe n'ebifaananyi namwe abayimbi abagala video muje tuteese tukole video ennungi. Ndi butoola n'omukulu sendebe sebo oli yendi sebo tutese yoga alo utalo tetunaba kuggwa kyalina olutalo lunene olw'okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe Uganda n'okukyusa obukulembeze okuva wansi. So essaawa zino kye twatuuseeko kitundutundu ku mulimu omunene gwe tukyalina okukola. Abantu bankubidde amasimu district eno yonna nga bambuuza Kanaabya ali atya. Amasimu ago naye wagafunyeeko? Kadi zaadde za bunkenke. NUP yerina system okuba nti omuntu tobeera kushuwa kuba process gye tuyitamu process tugyesiga ate abantu bonna tubadde tuvuganya nabo babadde balina ebisaanyizo ebifuuka omubaka palamenti kiddemu abantu bonna mbadde nvuganya nabo abataano tubadde bataano nga balina ebisaanyizo ebifuuka ababaka ba palamenti kuba omubaka palamenti olina kuba nga olina senior 6 era bonna bateekayo interest zaabwe balina buyigirize n'ebisaanyizo ebifuuka ababaka ba palamenti. So kati we tuba nga tuli mu katwako buli omu akwalifayinga kiba kitwala nnyo obudde n'obukugu bungi okulondako omu ku abo ng'ate bonna adde bakolaki bakwalifayinga oba bagwana. Bw'okola statement yawo nti babadde ne qualification olowooza kyanjawulo ki ekyaleetedde National Unity Platform okwesigisa ogende mu race ne kadi yaabwe? Nze ndowooza NUP ndowooza yatunudde mu bataano wetunga twabadde omukisa yaguwadde buwinze okulaba nga nkwata flag eno mu kalulu ka 2026 aka protest vote. So nebaza system ya Electoral Commission ya NUP okulaba nga yasobodde okulonda nze mu bangi era n'ennyongera n'okwebaza baganda baffe bwe twabadde mu kuvuganya twavuganyiza nabo mbebaze okubeera nga batuwadde okuvuganya okulungi era nsuubira bonna ngenda kutuukako nabo kubawulizaako twogerezeganye tulabe nga tuzimba NUP kuba ekiruubirirwa kyaffe ffenna ekibiina kyaffe kye NUP n'okukyusa eggwanga lino Uganda ye primary goal yaffe. Wiiki eno gye tugendamu ya abalonzi bantumye abalonzi bange bantumye abalonzi bange baŋŋambye weesimbewo abakulu beetegekedde abo era osuubira bahandolinga otya abo ground yantumye abalonzi bantumye nze ndowooza buli omu asooke yeetunulemu kuba mu byobufuzi omulonzi ne wagamba jangu weesimbewo naye nga gwe omuntu olina osooka okwetunulamu kuba ebisinga byonna mu politics wa Uganda byetololera nnyo ku candidate. Naddala financial muscle okuzimba structures byonna basobola okugamba jangu naye ebisigadde byonna ne babikulekera ne bakutunuulira bakusaba gwe poster basaba gwe t-shirt basaba gwe facilitation. So kati ebyo byonna sooka n'obitunulamu n'olyoka okola statement eyo kuba basobola okuyita weesimbewo naye ate ne bakuleka mu masaŋŋanzira bbanga. Kitukozesa politics ono wa political parties
political parties politics amwanguya nti soda obeera ne structures zotavundinako buvunanyizibwa eziri awo ezazimbibwa nga za NUP ezirinda obulinzi candidate yenna ali endorsed ne NUP ajje bamutunde eri abantu whereby nti gwoja independent kiba kikkakatako okulaba nga wezimbira structures ekiri costly ennyo mu politics organization mu politics ekisinga okubeera ekiri costly era political parties ezikoze structures oba ezirina organization eri strong ziba zinvestinze sente nyingi nnyo so abagenda okujja independent ekyo nakyo balina okitunulamu okulaba nga bagenda okujja mu race ensonga ezo nazo bazimasterinze bulungi. Abakulaba ku nnyaffe buli kwe tukijja ku ggwe kaadi eno twataddemu ku kasente. Kaadi ebintu bingi ebyogerwa naddala oluusi mu mutima mubi nze kati kanabi kaadi sente nandizijeewa obadde ku district Ssebuga gwategeerera mbadde ku district sente zetufuna ku district n'owozigatta omwaka mulamba okuŋŋaanya zonna z'omwezi gwo tezisobola kwogereza waliwo omu yagamba bansaba sente bweziti naye nga ne ku district womalayo ekisanja kiramba tosobola zifuna sente ezo kati nga bazikusaba so nze kanabi ate nga mmanyi nina n'obujulizi obulala ku bakandidate ab'enjawulo process yabadde fair tewali gwe basabye 10 wabula bajja ku ground ne bajja assessinga ne balaba amaanyigo bwe bamala okumanya amaanyigo ne batutwala ne mu vetting balabe ddala oba ennono z'ekibiina naawe competence yo ng'omuntu oba ogwanidde so ezo ezabadde nga ya district okulaba ng'omuntu afuna kaadi y'NUP mu layini yennyini eyo ba NUP abakulinamu essuubi mu Buikwe district ne Uganda otwaliza awamu mu serious ne competition gye tugendamu eri so sensitive and tight baako kyobasuubiza tuke tufrashing ebbaka akatambi NUP ya Buikwe nze kanabijime kyensobola basuubiza nga akutte flag eya Buikwe South Constituency kolera wamu mbasaba busabi tukolere wamu sobola okulaba nga flag zino zibatuwadde ate tetukoma bukomi kubanga bazitukwasiza so naye we tukkiririza mu teamwork manyi tugenda kufuna ebibala bingi tugenda kwa achivinga bingi tugenda kufuna abakulembeze bangi nga tukoledde wamu naye onogamba nti gogenda kukola wekka sisi tusuubiramu kirungi mu ekyo so nkowoola ba National Unity Platform members bonna okulaba nga tukolera wamu mu kalulu kano ke tulimu akatali kamazima na bwenkanya kikyotegeeza akalulu akatali kamazima na bwenkanya nti tekali fair nti ground eri fair waliwo ebimu ebirina okukugirwa okukola nga wa NUP ng'ate bannaffe privilege endala bazikola ki bazirina so bwe tuba nga tugenda mu kisaawe ng'ekisaawe abazanyi ne balifali abamu babeera favored mwe mulina okukozesa amaanyi mangi nnyo extra mile okulaba nga musobola ofuna results yes